Yesu Kristo yeebazibwe, bantu ba Katonda abalungi. Babuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era nga Yesu Kristo ke kakubo akatono akatutwala mu ggulu, era ng'Omwoyo Omutukuvu ye muyambi waffe ku kakubo ako akatono akatutwala mu ggulu. Era ng'olwaleero tugenda gabanako ku bubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda. Obubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda, okutegeera, the understanding, okutegeera ekigambo kya Katonda. Tugenda kwogera ku kutegeera kigambo kya Katonda, era nga buno bwe bubaka bwe mbadde nteeseteese okuweereza. We nabadde sinnaba kwebaka ssaawa nga 5 awo ez'ekiro, naye ate awo ne mbeeraawo nga bwe ndowoozaako okuba naye tulo ne tuntwala. Kati bwe nzuukuse zino ssaawa ziri 9, ne ŋŋamba obubaka buno ka mbwogereko. Obubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda. Bantu ba Katonda abalungi, tulina okumanya nti okutegeera ekigambo kya Katonda, Katonda y'akigaba. Ate okutegeera kuno kubeera mu mutima. Katonda y'akugaba ate kubeera mu mutima. Katugenda kubatuuliriza tulabe tutegeera tutya ekigambo kya Katonda, kubanga abantu bangi abawakana mu kigambo kya Katonda, ebiseera bingi baba ekigambo kya Katonda baagadde kitegeera n'amagezi ag'obuntu, so nga ekigambo kya Katonda okitegeera teguba mubiri, guba mwoyo. Teguba mubiri, guba mwoyo. Kubanga omubiri, amagezi ag'omubiri ag'obwongo gayina we gakoma, kati ng'ate olina okuwuliriza omutima. Kati amagezi ag'obwongo gayina we gakomera ddala ne gakoma, kati ate omutima nga gw'olina okwebuuzaako. Kati oba tolina munda mu ggwe okutegeera kuli, kati wiiru y'emmeeme, okusalawo kw'emmeeme kye kiri ng'ekisumuluzo ekiggula luli oluggi lw'omutima. Wali bwe tugamba nti Yesu Kristo ayimiridde ku luggi akonkona, kati oluggi olwo ekisumuluzo ye wiiru, kwe kusalawo kw'emmeeme, kwe kusalawo kw'emmeeme. Kati ate awo oluggi olwo Kristo w'ayita okuyingira munda mu ffe. Katugenda kwogera ku kutegeera ekigambo kya Katonda, era nga tetunnatandika okubaka obwo okutegeera ekigambo kya Katonda, kirungi tusooke tulabe okutegeera, kubanga ebintu byonna bye tuyitamu mu lugendo lw'emmeeme, kubajjukira emmeeme yeetambulira ku kakubo ako akatono akagenda mu ggulu. Emmeeme, era emmeeme yeeyambazibwa ekyambalo eky'ekitangaala. Emmeeme yeeyambazibwa ekyambalo eky'ekitangaala. Kati tulina okumanya nti okutegeera kuno kwa mwoyo, ate okutegeera kuno tulina okumanya nti ebintu byonna nga bwe nkubuulidde nti olugendo lw'emmeeme lwonna buli kintu emmeeme kyeyitamu, Mukama yatuwaako ekyokulabirako mu ndagaano enkadde. Teri kipya kye tugenda kutuukako okuggyako ekyo kyennyini Mukama kye yawaako obunnabbi n'atulaga kiribeera bwe kiti. Ebintu bingi bye tuyitamu, emmeeme biyitamu, Katonda yali yatulabula dda mu ndagaano enkadde ng'atulaga biribeera bwe biti. Ng'emmeeme okutambulira akakubo akatono nga zigenda ku lugendo olw'okugenda mu bwakabaka obw'ekitangaala awali ekisuubizo, mu nsi ensuubize, emmeeme ziri ku lugendo olwo. Naye era mu ndagaano enkadde Mukama yatulagako ku lugendo abaana ba Isirayiri nga bava e Misiri. Kati olwo olugendo lwefaananyiza olugendo lw'emmeeme ze luliko wano ku nsi, okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Abaatandika baali bangi olugendo, abaatuuka baali batono. Kati ekyo njagadde nkulage nti nga bw'olaba ekyo n'okutegeera ekigambo kya Katonda, Mukama yatuwa ebyokulabirako bingi mu Bayibuli, okutegeera bingi biyitirivu. Ekyokulabirako tulabire nga ku Musa. Kati bw'olaba nga mu kitabo ky'Okuva, soma 3, Okuva
Sula 3 tandikira nga ku lunyiriri lwokusatu paka ku lwomukaaga, Katonda ng'abuulira Musa okuzimba ekyoto ekyo. Katonda yali abuulira Musa engeri gye banaazimba ekyoto okuva 3 kuva ku lwokusatu paka ku lwomukaaga. Naye Mukama n'abuulira Musa ebintu bingi bingi, n'amubuulira ebintu bingi, najja n'amubuulira ne ku kyambalo ekya Alooni ne bakabona. Musa n'awulira ebintu bingi ebyewuunyisa by'atawuliranko, okuwunda okw'enjawulo. Naye Musa bino we yabiwulira, naye nga Musa nga yeewuunya okutegeera kunaavaawo, ani alikola ebintu ebyo, anajjawo anaakola ebintu ebyo babikole nga Katonda bw'ayagala, bamusinze nga ye bw'ayagala. Ekyambalo ekya Alooni ne bakabona, ekyoto nga bwe kinaabeera. Nga w'osoma kuva 3 soma ku lwokusatu, olwokutaano, olwomukaaga, wangi nnyo, naye njagadde nkweka awo olabe nti nga mulimu okuwunda kungi okw'enjawulo, ebyuma eby'enjawulo, abalala bakozesa mbaawo. Kati okutegeera okwo Mukama n'agamba Musa, kati wodde ate mu kuva 31 okuva ku lusooka paka ku lwomukaaga, Mukama agamba Musa nti alonze Bezaleri. Jjukira, Mukama agamba Musa nti alonze Bezaleri, n'amugamba nti ono Bezaleri amutaddewo Omwoyo wa Katonda. Mu kuva 31 olwokusatu amutaddeko Omwoyo wa Katonda. Omwoyo wa Katonda ono n'amuteekako okutegeera, omwoyo w'okutegeera. Mukama agamba Musa ono Bezaleri ye gwawadde amutaddeko Omwoyo wa Katonda, omwoyo w'okutegeera, ate nga Bezaleri ava mu Yuda. Nga Bezaleri ono ava mu Yuda, kaali kabonero akaali katulaga nti Mukama ye yalituwa okutegeera ekigambo kye, yalituwa okutegeera ebyo eby'obuziba. Kubanga bino Mukama bye yali agamba Musa mu kuva 3 kuva ku lwokusatu paka ku lwomukaaga, bino ebintu byali bipya nnyo ku bantu. Byali bipya nnyo ku bantu, engeri gye bagenda okusinza Katonda nga bipya, nga byanjawulo, nga birimu okumanya kungi. Mukama n'agamba nti alonze Bezaleri ava mu Yuda, n'amuwa Omwoyo wa Katonda, n'amuwa omwoyo w'okutegeera. Wano Mukama yali ali mu kulanga Kristo, kubanga jjukira ne mu Isaaya 11:2 era atulaga nti omwoyo wa Mukama alaga Isaaya agwanaakozesa ajja kubaako omwoyo wa Mukama. Wamala okufuna omwoyo wa Mukama alyoka afuna omwoyo w'okumanya, ow'okutegeera. Kati wano Mukama agamba Musa nti alonze Bezaleri, amuwadde omwoyo wa Katonda, n'amuwa omwoyo w'okutegeera. N'amugamba bino byonna ye abimuwadde. Ebyo byali biranga Kristo. Kati kino kyogerako nkubuulire nti okutegeera. Ate Bezaleri yali ava mu Yuda, kaali kabonero akalaga nti kuno okutegeera Kristo yagenda okutuwa. Njogera ku kutegeera kigambo kye, kuba obubaka buno tugenda kwogera ku bubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda. Kuba ekigambo kya Katonda tetukitegeera na magezi. Togamba nti kaŋŋende nsasule school fees mu Bible college, mu theology, nveeyo nga ntegedde ekigambo kya Katonda. Nedda, oyina kitegeera nga Katonda bw'ayagala okitegeere, so singa gwe bw'oyagala otegeere, ola ye nga Katonda bw'ayagala otegeere. Kubanga tejjukira nti okutegeera kuno ye Katonda yennyini. Soma mu Ngero 8:14 agamba okumanya kukwe ye kutegeera. Okumanya kukwe ye kutegeera. Kati nga tetunnagenda kutandika kutegeera ku kigambo kya Katonda, twetaaga tusooka tutegeere okutegeera kuno. Tutegeere okutegeera ye Katonda, era okutegeera Mukama kwakozesa n'okuteekawo eggulu eryo lye tulaba. Kutegeera kubanga ye mutonzi. Era osoma mu Ngero 3:19 ojja kulaba agamba nti okutegeera kukwe, ayogera nti okumanya kukwe, era akozesa okumanya okuteekawo eno ensi. Naye ate okuteekawo eggulu akozesa okutegeera, akozesa okumanya wisdom.
okuteekawo ensi naye otokuteekawo eggulu akozesa okutegeera. Okutegeera yeye kyovula mu ngero 8:14 ayogera n'agamba I am understanding ate jjukira tukimanyi nti ye I am. Ngero 8:14. Kati bino tubyogera tusooke tutegeere okutegeera nga tetunnagenda kutegeera ekigambo kya Katonda tusooke tumanye okutegeera kyokka. Okutegeera kuno kujja tusoose kufuna mwoyo wa Kristo. Tusooka kufuna mwoyo wa Mukama ye y'avaamu olunaalyoka atuwa okutegeera kuno kuba okutegeera kuno nawo mwoyo wa kutegeera Mukama. Si kutegeera kintu kirala, kutegeera Mukama. Kati ye wayogera ku kutegeera twogera ku kutegeera Mukama. Kati n'ekigambo kya Katonda tukitegeera nga tukozesa omwoyo w'okutegeera Mukama. Olwo ne tulyoka tutegeera ye nga bw'ayagala tutegeere. Ate tujjukire n'ekyama Mukama kye yalaga Yobu mu Yobu 28:28 n'amulaga nti okutegeera omuntu alina kusooka kweyawula ku kibi. Bwe weeyawula lw'ofuna obusobozi okutegeera okwa Katonda, okutegeera Katonda. Kati oli ne waagamba nti agenda kusoma ebyawandiikibwa okuva ekitabo gye kitangira paka gye kikoma nga teyeeyawudde ku byekwegomba by'ensi eno, tagenda kutegeera. Wabula yajja kunyumya mu bantu nti ekituufu Bayibuli yagisoma okuva gy'etandikira n'ekoma, naye tagenda kutegeera nga Katonda bw'ayagala. Kuba Mukama alaze Yobu ekyama, Yobu 28:28. Okutegeera kitandikira mu kweyawula na kibi. Kitandikira mu kweyawula na kibi. Kati tugenda kuba twogera ku kutegeera. Ate okutegeera kuno kuba mu mutima. Mukama akuwa mutima. Ekyo tulaba mu Yobu 38:36. Okutegeera kuno kubeera mu mutima. Kati bino byonna tubyogera okuteekateeka omutima gwo nga tugenda okwogera ku kutegeera ekigambo kya Katonda. Message eno esobole okuyingira ddala munda mu mutima. Okutegeera ekigambo kya Katonda. Ate okutegeera kuno Mukama kwakozesa okukuba ab'amalala, okukuba amalala okutegeera, kubanga jjukira ab'amalala bo babeera kati nga olanga bannaddiini, nga olanga Abafalisaayo, ebyambalo byabwe ebiwanvu amaganduula, ebbanga lye bamaze mu buweereza, ebitiibwa bye bayina. Kati agamalala Katonda akozesa kutegeera okugakuba. Ne baba nga ebigambo babitegeera mu magezi gaabwe ng'ag'obuntu, nga si Katonda bw'ayagala. Kati okutegeera okwa Katonda bwe kujja ne baswala, kubanga ng'ebyama ebyakwekebwa ate nga tebabiina abalina obbitegeera. Kati ekyo Mukama akikola okuswaza abagezi b'ensi eno. Kati Mukama alaga Yobu mu Yobu 20:12 amulaga nti okwawula ennyanja yakozesa amaanyi ge, naye ate okutegeera kwe kwakozesa okkuba amalala. Okutegeera kwa Katonda kubajjukira okutegeera kuno mwoyo w'okutegeera Katonda. Kati kino kyakozesa okkuba ab'amalala ne baba nga kuno okutegeera kwe batayina. Olwo Mukama ye kyaba akozesa amalala gaabwe aba amaze okugakuba. Kati okutegeera kuno kuva eri Katonda. Ne bw'olaba Danyeri we yali yeetaaga okutegeera, bw'olaba Danyeri 9, Danyeri 9:22, malayika ng'amugamba, Gaburiyeri ng'amugamba nti nzize okuwa okutegeera. Danyeri 9:22, nzize okuwa okutegeera. Ate ng'okutegeera kuno tekubeera mu mubiri, mwoyo. Kyovula Mukama ayogera mu Yobu 32:8 nti waliwo omwoyo mu muntu. Waliwo omwoyo mu muntu. Katonda agaba okutegeera naye agamba waliwo omwoyo mu muntu mu Yobu 32:8. N'olw'ensonga eyo kati katandika okwogera ku kutegeera ekigambo kya Katonda. Buno bubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda, n'otegeera nga Katonda bw'ayagala otegeere ng'oyambibwako omwoyo w'okutegeera. Kubanga olina kutegeera nga ye bw'ayagala otegeere. Bantu ba Katonda balungi, okutegeera ekigambo kya Katonda
kitwala ebirowoozo n'ebigendererwa by'omutima okubanga birungamizibwa omwoyo wa Katonda. Ebirowoozo n'ebigendererwa by'omutima birina okubanga bikulemberwa omwoyo wa Katonda, ng'ebigendererwa mu mutima ddala byakumanya Katonda n'ebirowoozo. Naye oba ebirowoozo nga birimu ekirala kyonna kyonna, okutegeera ekigambo kya Katonda tekugenda kubeerawo. Kasita mu birowoozo mbaamu ekigendererwa ekirala kyonna kyonna, oba oyagala kwiga kukola buweereza, kwiganga oba birina ebigendererwa bya kukola ssente, kuzimba buweereza bunene nnyo, obeere n'ebizimbe eby'amaanyi, kwigamba okozese ekigambo kya Katonda okutuuka ku bugagga, okutegeera ekigambo kya Katonda nga bw'ayagala, ekyo kiba tekigenda kubeerawo. Era ebyo w'obikola, osobola okuzimba amakanisa, ebizimbe ebinene, osobola okubeera n'obuweereza mu maaso wano ng'olaba bunene, naye olunaku l'oliwulira ayogera ku kutegeera okwa Katonda, lw'oliraba obwereere bw'olina n'omanya nti olina bizimbe, naye okutegeera kwa Katonda tekuliiwo. Kati ekyo Mukama kye yalaga Yobu mu Yobu 26:12, n'agamba nti okutegeera kwa Katonda kwakozesa okukuba amalala. Kati okutegeera ekigambo kya Katonda, abantu ba Katonda abalungi, wuliriza n'omutima gwo gwonna, wuliriza ekigambo kino kiyingire munda mu mutima gwo, kisobole okuba eky'omugaso eri emmeeme, kisobole okuyamba okusalawo kw'emmeeme, kuba okusalawo kw'emmeeme kye kisumuluzo ekiyingira mu luggi, ate oluggi gwe mutima. Kati ate awo Kristo waali wakonkona ayingire, gwe naye mulye wamu. Okulya wamu mulya ki? Mulya ekigambo kya Katonda, kuba kati ye Kristo y'alina, ye kwe kutegeera. Ekyo tulaba mu ngero 8:14, I am understanding. Ye kwe kutegeera. Twogera ku kutegeera, understanding, wisdom, kumanya, naye twogera ku kutegeera, okutegeera Katonda, ono mwoyo wa kutegeera, the spirit of understanding of God, kutegeera Katonda. Kati okutegeera ekigambo kya Katonda, abantu ba Katonda balungi, otegeere nga Katonda bw'ayagala. Ebirowoozo n'ebigendererwa by'omutima birina kuba nga Mukama yakulembera, nga si birowoozo okamba osoma kigambo kya Katonda, ne mu bulamu bwo obwa bulijjo, mu lugendo lwo bulamu, emmeeme erina okuba nga egoberera omwoyo. Okusobola okufuna okutegeera kuno, otegeere ekigambo kya Katonda nga bw'ayagala. Era emmeeme eno weba nga egoberera omwoyo, emmeeme etandika okusobola okufuna empuliziganya ey'omwoyo. Okutegeera kuno okw'omwoyo, empuliziganya, emmeeme etandika okufuna. Kuba jjukira, emmeeme buli kiseera eba egoberera omwoyo, nga buli w'obeera weebuuza kati kino Kristo naye kye yalikoze. Kati olwo ng'onoonya empuliziganya, era mu ggwe n'omanya kino kiweesa Katonda ekitiibwa, kw'okikole. Olwo oli mu kulungamizibwa okulembera Omwoyo Omutukuvu, kikuteeketeeka otegere ekigambo kya Katonda nga bw'ayagala. Bantu ba Katonda balungi, era mu mpuliziganya eno ey'omwoyo gw'osobola okutegeera ddi olina okusaba, era olina kusaba otya, era olina okumanya n'ebyo n'okweyisa, ogenda kweyisa otya. Kubanga ye Omwoyo Omutukuvu ajja kuba buli kiseera abuulira emmeeme, ng'agibuulira ekyo ekiri mu mmeeme ekisobola omulemesa okugenda mu bwakabaka bwa Katonda. Omwoyo Omutukuvu ye aba akusongerako n'akulaga kino kiri. Era n'oba olina ky'otategedde munda mu ggwe, kuba kati bwe tumala okukkiriza Kristo nga tulungamizibwa Omwoyo Mutukuvu, olina obulamu bw'otambuliramu ng'olina emirembe, ng'oyiwa n'emirembe mu mutima egya ddala egitali gino gya nsi, kuba emirembe gy'ensi gya kwegamba si gya ddala. Kyova olaba abantu bagenda mu ndabirwamu nga oba nga bannabyabufuzi ng'agenda kubuuza ku bantu, ajja kukyalira abantu, asobola okugenda mu ndabirwamu ne bamutendeka bw'anaaseka, nga kitegeeza ye essanyu taliina, alina kwetendeka alabe ateekeko feesi efaanana ng'okuseka. Kati eryo essanyu lya nsi, lya kwebuzaabuza, si bituufu. Naye
omwoyo mutukuvu aba atukulembera oba n'emirembe gyo. Kati wabaawo ekintu oba n'olote ebirooto ebitali birungi, mangu nnyo ogamba ebirooto bino bivuddewa, kuba si bwe bulamu bwe tutambuliramu, omanya waliwo ekikyamu. So ng'abali mu nsi bebyo ebirooto ebibi bo bye baloota buli lunaku. Kyovula ne bagoba emizimu ova January paka December, kati ate nga Kristo nannyini mirembe bamuyina. Kristo ow'emirembe nga bagaba bamuyina mu mutima, naye nga buli lunaku bagoba mizimu, baloota birooto bikyamu, kati ate nga bagamba balina Kristo. Ate Kristo ye Prince of Peace. Kati ffe ababeera mu mirembe gye, wabaawo ekibaddewo mirembe n'owulira nga tegiriiwo, otegeera Mukama ali mu kulabula nti oseseetuse. Oba ogamba bino ebirowoozo bino bizze bitya? Bino ebirooto ebibi bizze bitya? Kuba ffe ekyo si kye tulina okutambuliramu. Ffe tubeera ne Prince of Peace, tubeera n'emirembe, tulina kwebaka nga mwana muto wa myezi. Ffe bwe bulamu bwe tulina okubeeramu, kuba emirembe gyaffe gya ddala, si gya nsi. Egyaffe gya ddala. Kristo gwe tulina yeye, si wa kuteebereza mu bwongo. Kati okutegeera ekigambo kya Katonda tulina okuluŋŋamizibwa Mwoyo Mutukuvu mu birowoozo, mu bikolwa. Era tubeera tukimanyi nti okutegeera kuno kuli mu mwoyo si mu mubiri. Kati Omwoyo Omutukuvu ono aleetera emmeeme okutandika okunoonyereza amazima, yatandika okuleetera emmeeme okutandika okuba ng'owuliriza munda mu ggwe, ki kye mba nkola ekisaanidde maaso ga Katonda. Era Omwoyo Mutukuvu aleetera emmeeme okuba ng'erowooza nnyo ku ntandikwa n'enkomerero yayo. Kati bino bye nkubuulira biteekateeka okutegeera ekigambo kya Katonda ne kubeera munda mu ffe. Emmeeme nga buli kiseera tulowoozaako, naye wennaava mu bulamu bw'ensi eno ngenda kuyimirira ntya mu maaso ga Katonda? Ebyo tubirowoozaako nga tukyali mu bulamu buno. Bino byonna bikuleetera okutegeera ekigambo kya Katonda, kuba tuli mu kutunula ku bubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda, kuba si buli omu agenda kitegeera. Bangi ogenda basanga bali mu kaayana kubanga bategedde n'omubiri n'obwongo, ate nga baagala okutegeera ekibeera mu mutima wokka, ate bakinoonyeza mu bwongo, naye nga kibeera mu mutima. Kati obanga ali mu matabi obanga ali mu matabi g'omuti ng'onoonya, kyokka nga ky'onoonya weerabidde nti kikola mu mirandira wokka, kati w'oba onoonya tekibeerawo. Kati ebintu bya Katonda buli agezaako bitegeera n'amagezi ge n'obwongo, ali mu kunoonya awantu w'atagenda kusanga kintu na kimu, kubanga bino bibeera mu mutima, bibeera mu mwoyo, mu sipiriti. Okutegeera Katonda kubeera mu mwoyo. Kati woba tonnasooka otegeera emmeeme, omwoyo, omubiri, ate okutegeera kubeera mu mwoyo, kuba ye Mukama akiraga Yobu. Kuba Mukama Yobu yamulaga nnyo ebikwata n'okutegeera, yamulaga nnyo 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 ebikwatagana n'okutegeera Yobu. Kyobala ne Yobu 28:28 Mukama gw'alaga ekyama nti okutegeera olina kweyawula ku kibi. Ate Mukama n'amulaga mu Yobu 32:8 n'amulaga nti mu muntu mulimu omwoyo. N'amulaga mu muntu mulimu omwoyo, ate awo Katonda waawa okutegeera. Kati gw'ayagala okutegeera ekigambo kya Katonda nga Katonda bw'ayagala okitegeere, kikulu nnyo okumanya emmeeme eyo, n'omanya emmeeme eyo n'ogoberera omwoyo. Era emmeeme eno enoonya amazima, etandika okumanya nti eri kitundu ku Kristo era mubiri gwa Kristo. Kati emmeeme n'etandika okuyaayana okudda eri Kristo, babeere kimu. Era abo abanoonya Katonda n'obulamu bwabwe bonna bonna, bo bagenda kutegeera ekigambo kya Katonda nga Katonda bw'ayagala bategeere. Yesu Kristo yakozesanga ebyokulabirako bingi n'atubuulira engero, nga ky'ayagala ayagala zitegeerebwe abo abafuddeyo okunoonya okutegeera Katonda. N'akozesa engero nga lwaki? Kubanga ayagala zitegeerwe abo abalina okutegeera Katonda munda mu bo. Ng'era akozesa engero zino okkuba amalala ga bannaddiini, okubaswaza, ng'ayogera mu ngero okuswaza abagezi b'ensi, nga bw'olaba mu Yobu 26:12. Ye akozesa okutegeera
okuba abo ab'amalala. Amalala gwe engeri gy'agakuba kutegeera kuno kwe kwawula. Yesu kyava ayogeranga mu ngero. Abantu bangi basoma ekigambo kya Katonda, abalala ne bawulira n'obusungu, abalala ne banyiiga, kubanga tebalaba makulu ago ag'omunda agakwekeddwa, nga babaako bye basoma ne bagamba naye kati bino, ne basoma ne bagamba Yesu n'akola omwenge, kati bo ne banyiiga n'okunyiiga ne bagamba yiye alibadde takola kintu bwe kiti, kubanga amakulu agakwekeddwa tebagategedde, kubanga bino ebintu bya ngero. Kati nga ku malala gaabwe tebamanyi nti olwo Mukama ali mu kkuba malala gaabwe. Kyayogerako mu Yobu 26:12, ye akozesa okutegeera okkuba ab'amalala, okutegeera ekigambo kya Katonda, ate n'otegeera nga Katonda bw'ayagala. Kati bangi basoma ekigambo kya Katonda ne banyiiga, ne bawulira obusungu, ne bavvuunula mu ngeri yaabwe ebayamba. Kati nga olaba ensigo, Yesu yagamba ekigambo kya Katonda, bo ne bagamba ensigo ssente, ne bagamba abantu musige, era nga bw'okyogerako n'ogamba ensigo kigambo kya Katonda banyiiga, kubanga bo bali obusungu babufuna kuba tebannafuna makulu gali ag'omunda. Abalala basoma ne bagoberera amakulu ag'okungulu agatali ga mwoyo. Kati emmeeme yaabwe n'etafuna ekyomuwendo eky'omwoyo ekiri mu kigambo ekinaabagasa, kuba emmeeme yo enoonya ekyomuwendo nga bw'olya emmere, naye nga ekyomuwendo ekiriisa ekiri mu mmere eyo gwe kye weetaaga, omubiri gwe kye gwetaaga. Kati ne naffe bwe tulya emmere y'omwoyo, emmeeme eyo yeetaaga kiri ekiriisa eky'omwoyo. Kati bano abategeera amakulu ag'okungulu, emmeeme eba tefunye amakulu gali ag'omwoyo, olyoke otegeere ekigambo kya Katonda nga Katonda bw'ayagala okitegeere. Twogera ku bubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda, kubanga abo basoma ne bafuna amakulu ag'okungulu gokka, nga mu magezi g'omuntu, ng'omuntu w'asoma amawulire, ng'omuntu w'asoma ebintu eby'amagezi ag'oku ssomero. Kati bo bwe basoma bwe bati ne bategeerako ekyo kye bategedde eky'okungulu, olwo ne batasobola kufuna amaanyi ag'okusalawo kw'emmeeme, kuba emmeeme erina okusalawo erina wiiru. Kati wiiru eyo ezzibwamu maanyi ng'otegedde ekigambo kya Katonda eky'omwoyo, ekyo awo emmeeme weefunira amaanyi mu kusalawo. Kati okusalawo okwo kw'emmeeme kye kisumuluzo ekiggula luli oluggi Kristo lw'akonkona ng'agamba ndi ku mulyango nkonkona, bw'onaggulawo ajja kuyingira muli ewamu. Kati okusalawo kw'emmeeme kye kisumuluzo, naye ekyo kizzibwamu amaanyi ng'ofunye amakulu ag'omunda ag'omwoyo mu kigambo. Kati olw'okuba bo basoma amawulire amakulu ag'okungulu ne batategeera eky'omunda, basigala emmeeme zaabwe tezifunye maanyi kusobola kuyingira munda mu mutima gwabwe, kuba ate Kristo ye w'atuula mu mutima. Kubanga oluggi oluyingira oluggi Kristo w'akonkona oluggi olwo mutima, ye w'aggulawo n'ayingira. Kati ate okusalawo kw'emmeeme kiba nga kisumuluzo. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda abalungi, emmeeme eyeegoberera omwoyo mu bulamu bwo, nga tokikola lumu oba ebiri, naye nga ofuba okulaba nti ngeri ya bulamu bwo, is a way of life, nga emmeeme okugobera omwoyo nga ngeri ya bulamu bwo, olwo emmeeme lwe etandika okufuna amaanyi n'esobola okusalawo, etandika okufuna amaanyi n'etandika okusalawo, egoberere omwoyo. Kati kino kiyamba okutegeera ekigambo kya Katonda nga Katonda bw'ayagala, kuba amaanyi g'emmeeme okusalawo kwayo kye kisumuluzo eky'omulyango ogwo, ng'omulyango ogwo Kristo w'akonkona gwe mutima. Omutima ogwo Kristo ye w'atuula. Okusalawo kw'emmeeme kye kisumuluzo. Kati ekyo kye batayina abo abategeera ekigambo kya Katonda n'amagezi ng'ag'ossomero, kati ekyo kye batayina. Y'ensonga lwaki olwaleero osobola okufuna okubikkulirwa
owa theology n'akuwakanyiza ddala ddala ne yeerabira nti ate Mukama ne mu Bible atulabula ku psychology, theology, atulabula ku ntegera eyo ey'ensi. Ye Kristo ayingira ng'ayita mu mulyango agamba ndi ku mulyango nkonkona. Kati ye bw'ayingira yajja ye kennyini wajja kyekitangaala ekyo ekimulisiza emmeeme. Olwo ekimulisiza emmeeme omuntu n'atandika okufuna okutegeera kw'ekigambo kya Katonda nga Katonda bw'ayagala. Kristo kyekitangaala yamulisiza emmeeme nga bw'olaba wano ku nsi enjuba bw'eyaka n'osobola okulaba n'ogamba ekkubo lino lyenkwata. Kati ne Kristo kyekitangaala ekimulisiza emmeeme. Kati wekimulisiza emmeeme olwo n'otandika okulaba ng'omusana we gumulisa emisana n'olaba kaŋŋende wano kampite wano. So ng'ekiro ng'omusana tegwaka bw'olengera ekitooke olaba ng'omuntu, olaba nga kino n'ofuna okutya, naye omusana nga gwaka otambula bulungi. Kati naffe Kristo kyekitangaala ekimulisiza emmeeme. Kati wekimulisiza emmeeme n'otandika okubanga obutalaba n'enzikiza etandika okukuvaako ku maaso ku mmeeme, n'otandika okumanya Katonda, n'otandika okumanya ekigambo kye n'otegeera nga ye bw'ayagala. Kati Kristo kyekitangaala ekitumulisiza mmeeme n'otandika okulaba bulijjo ebikubadde mu maaso naye nga tobiraba. Ng'omuntu n'owakunnyonnyola n'agamba Adamu yali wa kitangaala, bwe yavaako ekitangaala n'alaba omubiri guno n'ategeera ali bwereere, n'ogamba wamma kiri bwe kiti. So ng'oli owa theology ye osobola okumunnyonnyola omwaka mulamba n'omugamba munno ekyali bwe kiti, ye ng'akugamba kimu ndaga bwe kiri mu Bible, era n'asigala ng'abuuza ndaga bwe kiri paka lw'alituuka mu maaso ga Katonda n'ayimirira bw'ati ng'amagezi ag'obwongo oyagale omubiri gwenze mu ttaka, era n'atuuka mu maaso ga Katonda bw'ati n'atandika okwejjusa n'eyejjusa, ng'omukisa gw'okutegeera amazima ku nsi yagulina naye nga yagobereranga bwongo bwe ntegeera ye, nga tamanyi nti kino kyama kyakwekebwa, wabula Kristo kyekitangaala ekitumulisiza. Kati okutegeera ekigambo kya Katonda tulina okubanga omuntu alina okuba ng'anoonya Katonda, ng'anoonya mazima, kubanga bangi tebanoonya mazima wabula bamanyi bagenda kusoma busomi mu kitabo, so nga tebamanyi nti Katonda olina okuba ng'olina obusobozi omuwulira, nga omuwulira kyakugamba ate naawe n'omusaba essaala yo n'omanya etuuse, ne wabaawo empuliziganya eyo. Bantu ba Katonda balungi, tuli mu kwogera ku bubaka ku kutegeera ekigambo kya Katonda, kuba tunaa tetutegedde ojja kusanga abantu bali mu kkaayana misana na kiro naye nga bakaayana mu mubiri ate ekigambo kiri mu mwoyo, Katonda ali mu mwoyo. Kati ate bo nga bali mu mubiri nga bali wala nnyo n'amazima. Era okukaayana kungi okugenda mu maaso kubanga abantu bangi bategeera ekigambo kya Katonda n'amagezi g'obuntu nga si mu mwoyo, bategeera mu mubiri. So nga Mukama ye agamba mu muntu mulimu omwoyo Katonda gwawa okutegeera. Yobu 3:8. Kati abantu bategeera n'amagezi gaabwe ne bakaayana ne bakola bati n'agaana na diguli mu theology, nsome Bible college, nsome mbadde mu Bible school emyaka bwe giti, kati ng'alaba tolina na kyoyinza kumugamba, nga beerabidde nti Yesu yatulaga dda ebiribeerawo. Yesu yatulaga dda ng'akosa Nicodemus eyali omuwandiisi w'amateeka nga musomesa. Yesu bye yayogera Nicodemus teyategeerako n'ekimu. Kaali kabonero ng'atulaga okutegeera si kwe kuno kwe basoma mu magezi g'ensi. Nicodemus yali musomesa mulamba. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda balungi, okutegeera ekigambo kya Katonda kubeera mu mutima, ate kubaawo nga obulamu bwonna ozze olugendo lwo mu bulamu omunoonya n'obulamu bwo. Kati bw'oba omunoonya n'obulamu bwo n'oba togendako mu Bible college n'oba sigwe yasoma ennyo, okutegeera Mukama kwagenda okukuwa kw'ojja okwolesa oli ow'amalala awulire ng'ali mu kkubibwa munda mu ye,
kuba ye Mukama akozesa okutegeera okuba amalala. N'olw'ensonga eyo bantu ba Katonda balungi okutegeera ekigambo kya Katonda nga ye bw'ayagala tukitegeere. Olina okuba ng'ozoononya Katonda n'obulamu bwo nga si kintu kya lunaku lumu. Ye Katonda atukulembera ng'ayita mu mutima n'atuleeta eri amazima. Kati ate ab'ensi bo basomesa mu masomero nga batendeka bwongo, batendeka mind, bali ku mindset, bali mu kusetinga mind yo nga ye banaasetinga ekintu ne bakitereeza bulungi, bali mu kutereeza bwongo ndowooza. Naye ye Katonda bw'aba atukulembera ye ayogera na mutima, ate omutima tebagusomesa. Amazima go gajja ne gatuula mu mutima. Oba oli muzibe, oba oli kiggala, osobola okutegeera ebigambo bya Katonda mu butuufu bwabyo. Kubanga oli ne walaba nga amatu go alaba nga gwe atawulira, ekyo kibeera ku mubiri guno, si ku mmeeme. Emmeeme yo eba eraba ng'era ewulira bulungi, kati ate Katonda bw'ayogerera awo. Emmeeme eyo goberera omwoyo n'etegeera eby'omwoyo. Era mu mutima wokka wokka omuntu w'asobola okusaba okukulemberwa Katonda mu mutima. Era omuntu yenna yenna mu bulamu bwe mu kunoonya Katonda, mu kunoonyereza amazima, abadde wa ddiini, awuliriza kino, awuliriza kiri, Katonda okulungamya akuteeka mu mutima. Olwo bw'onoonya n'omutima gwo n'obulamu bwo, olwo Katonda okubikkulirwa era akuteeka mu mutima. Ye Katonda n'atandika okwebikkulira munda mu mutima, n'atandika okweraga gy'oli munda mu mutima, n'olyoka ofuna okutegeera okutabuusibwabusibwa, okuteegaanika. Era munda mu mutima gwo Katonda n'ayogera naawe, n'otuuka ekiseera nga ggwe totunuulira butunuulizi kino ekigambo ekiwandiike kyokka kyokka ng'oli ku byawandiikibwa, wabula n'otuuka ekiseera nga oli awuliriza alaba ng'ate ggwe ali mu kuyambako ekiwandiikiddwa. Ekyo Yesu kye yakola nga Nikodemasi yasoma nnyo, musomesa, muwandiisi, naye ate bwe yasisinkana Yesu Kristo, Nikodemasi teyategeera Yesu Kristo bye yayogera. Naye kati w'otegeera Katonda munda mu mutima gwo n'ayogera naawe n'akuwa okubikkulirwa, otuuka ekiseera nga ggwe totunuulidde kino kigambo ennukuta, omwoyo aba akkulembera. Ekyo Pawulo kye yategeera, kuba ne Pawulo yabikkulirwa bingi. Kyova olaba mu Bakolinso 2:3-6 ye ayogera nagaffe, tetugoberera nnukuta, tugoberera mwoyo. Kati okutegeera ekigambo kya Katonda tulina okuba nga tugoberera mwoyo, si nnukuta. Bantu ba Katonda abalungi, Mukama abakuume, mwebale kumpuliriza. Nzikiriza nti oyo yenna ayagala okutegeera kigambo kya Katonda nga Katonda bw'ayagala, wonna ddamu n'owuliriza message eno, oddamu n'owuliriza, towuliriza gumu, oddamu n'owuliriza mpola nga topapa. Oyinza n'okubaako notes z'owandiika, kuba bino ebigambo si byakutegeera n'amagezi, birina kuyingira munda, kuba buno bulamu. Bulina kuyingira munda muffe. Bwe buyingira munda muffe ne tukula nga omwana bw'akula mu butonde, kuba bino si bya magic, si byagamba nti osome emyaka 3 ne bakuwa ebbaluwa, n'osoma 2 ne bakuwa n'ofuuka profesa. Bino ebintu bya Katonda byo si bwe bityo. Katonda ye bino abiteeka mu mutima, bwe bituula. Okutegeera kuno akuteeka mu mutima, era ye akuteeka mu mutima gwe nga ennyonta yo bw'eri. Buli omu ajjuzibwa okusinziira ku nnyonta gy'alina, kuba ennyonta eyo yeekola oluzzi munda muffe. Alina oluzzi olungi ajjuzibwa kingi, alina oluzzi olutono ajjuzibwa kitono. Atalina luzzi wadde omuggo gw'obulamu ne bwe gujja tegulina we gutuula, gugenda kuyitawo, kuba amazzi go ganoonya wansi, go ganoonya wakkakkanye ne gagenda ne gatuula awo. Kati amazzi we gasanga nga tewali wakkakkanye, wonna wagulumivu, amazzi gayitawo buyisi, tegambuka kasozi. Kati tulina okukkakkanira ddala, olwo Mukama agenda kwogera naffe, aswaze abagezi b'ensi. Mukama bakuume, mwebale kumpuliriza.